them, those ones. That one. Akatambi kano kuva ku kamera zo ku nguudo kalaga baasi ebadde esala oluguudo kyokka n'etomerwa eggaali y'omukka ekiviiriddeko baasi eno okwerinda eggula ekigo. Border men, do you think they survived because the bus landed on them? Those ones. That one. Akabenje kano kagudde mu kitundu ekimanyiddwa nga Namumira mu munisipaali y'e Mukono amakya ga leero ng'era baasi eno ya kampuni ya Friendship namba UAU 123 Chu ebadde esaabaza abayizi ba ssomero era mwebaza high school Kachiri abasoba mu 8 nga bagenda ku field waka. Omuntu omukitegeerekese ng'afiiriddewo mbulaga ate abayizi abawerako bajjuddwe mu baasi n'ebisago eby'amaanyi. This is too bad. Omugoba wa baasi kitegeezeddwa nti abadde agezaako kupapirira okusooka eggaali y'omukka ebadde etuuse weesalira era ng'ebadde enatera okuggwaayo eggaali y'omukka kwe kugikuba emabega emala erinda eggula ekigo. Wekituukidde mu kifo wagudde akabenje ng'abayizi abasimattuse bangi bajobaanya omusaayi n'abandi nga bazirise era nga bano baddusiddwa oluvannyuma mu ddwaliro erya gavumenti e Mukono. Abamu abadde balinze eggaali y'omukka okubasaabaza okugenda mu kibuga Kampala okukola nga beerabiddeko n'agaabwe nga kabenje kagwawo balina bye batubuulidde. Baasi eno ebadde etisa abaana b'essomero ababadde bava ewa Kiso naye ekyembi egenza okusanga nga ku kkubo konna kujjuddeko trailer ezigenda mu Dakisi wali munda ne weesanga nga nowa Tulaini luli yakuba abantu gavumenti n'eremu era okussaawo ebyuma tuyambiddwa tutya. Baasi yakubiringa ejjefuna accident wano eno wano twali badde twetagisawo ebitaala nga treni weebejja ebitaala bisobola okukola ki okubeerawo okuba omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ayogedde ku kabenje kano. Poliisi y'e Mukono etandise okunoonyereza akabenje akaaguddewo olunaku olwaleero nga 10 Julayi ssaawa nga 12:30 mu kyalo Namumira mu disitulikiti ey'e Mukono era abantu abakoseddwa n'omuntu omu n'afa nga kigambibwa nti ono mukyala wa head teacher w'essomero lino eryabadde ligenda okulambuula ng'omulambo gwe guggiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago okugwekebejja nga n'abaakoseddwa baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo okuli Mukono, eddwaliro ly'e Mukono n'amalwaliro amalala agaliraanyaawo e Mukono nga tutandise omuyiggo gwa ddereeva eyabadde avuga baasi eno. Alex Miseiri yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire. Kibi nnyo ddala ebadde ntiisa y'amaanyi eri